Abakungu okuva mu Minisitule y'Ebyentambula wamu n'abakungu okuva mu kitongole ky'ebyenguudo nga bakulembeddwa mu Minisita y'Ebyenguudo n'Entambula Monica Zuba balabiseeko akakiiko ka Paalamenti ak'ebyenfuna by'eggwanga nga baagala akakiiko kabakkirize beewole $210,000 eza dola eza Amerika okukola oluguudo lwa Rwekunya Park Lira Acholiba olunaagatta Uganda n'eggwanga lya South Sudan. Abakungu bano bagamba nti oluguudo luno lujja kuyambako okutumbula ebyobusuubuzi wakati wa Uganda n'eggwanga lya South Sudan. Kigenda kubanga kiconnectinga enguudo sections eza Uganda compared emabega ng'olina okwetoloola n'oyita awalala naye kati ejja kubanga econnectinga. Ekyokubiri, awo tewali luguudo lulala oluyinza okuba nti lukola ekyo kye twagala. N'abantu ku kkubo trade ejja kubeera eased nga basobola okutambuza ebintu byabwe nga tebayise wala. Bo ababaka abatula akakiiko kano baanirizza ekyokukola oluguudo olunayambako okutumbula ebyobusuubuzi mu ggwanga naye bavumiridde emirimu gy'ekitongole ky'enguudo ekya UNRA olw'okukola emirimu gyakyo mu ngeri ya gadibengalye. Bano bagamba nti enguudo ezikolebwa ebiseera bino si za mulembe n'akamu kubanga zoonooneka oluvannyuma lw'emyaka 5 gyokka. Abakera bategeezezza abakungu bano okusooka okuliyirira abantu abagenda okukosebwa ng'oluguudo luno lukolebwa nga tebannaba na kutandika lukolako. Sasula abantu ekkubo we liyita mu loans endala babadde balwawo nnyo era ng'oluusi mubamu n'obuvuyo bungi okusasula abantu abakoze eki abakwatibwako. Ku mulundi guno twagala babasasule nga n'ekkubo terinaba kutandika. Akulira akakiiko k'ebyenfuna by'eggwanga Saida Bumba ategeezezza nti gavumenti bw'eba eyagala akakiiko kayise ssente zino emale okukakasa nti ezaayo zegenda okwongerako weeziri wabula baleme kuyisa ssente zino ate yo gavumenti gitwalira emyaka emirala mingi. Gavumenti twagitadde ku nninga nti erina otuwa obukakafu mu buwandiike ne bakirage ne mu bajeti nti looni gye tugenda okuyisa bagitegekedde ssente. Tuleme okuddamu okukeerewo. Gavumenti ezeewola ssente nnyingi ng'eyita mu bitongole byayo ebyenjawulo wabula ssente n'ezitakozesebwa olw'okuba gavumenti terina mutemwa guteekeddwa kwongerwako ng'akakwakkulizo akateekebwa ku ssente ezisinga gavumenti ze yeewoze okukola ebintu ebyenjawulo omuli n'okuzimba enguudo. Samla Hanifa, KTV, amalindirire.